Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugabana certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Nkwaniriza webale nnyo webalire ddala atulaba alaba Big Brother Uganda nze Big Brother Jamal owe Nakaseke. Subscribinga, likinga, sharinga ndine Honorable Nakawoya Esther Mama Nakaseke nga bulijjo. Of course tewerabira abanafa ba waza auto spa akafa kasinga wano mu kibuga Kampala bali Kitebi okusita bobanga obetaaga gendawo ebintu bisoboka kubanga bitambula umulirawo oyagala kunywamu oyagala kuwumuzaako ku birowoozo ka music akasenenkerevu ebintu biba bitambulira ddala bulungi nnyo. Waza auto spa Kitebi. Honorable Nsaba oli otya? Ndi bulungi. Oli otya Big Bro Jamal? Kalesuula Benjamin. Nzikiriza nti mire ku mubuulizi Kironde wali ebuggala abantu abo abalungi. Mubuulizi Kironde taata wa Big Bro Jamal asangibwa obuggala watuula mwami Abel Kironde Kiyingi. Amannya geego mu bujjuvu wamu ne maama tubatumiddeko nnyo. Bamuyita mukyala Kironde. Kyala Kironde omugwati. Mama Benya. Mama Benya. Naye nga ffe tusingako namuliri erya mukyala Kironde. Abamu tusinga muyita mukyala Mbuulizi. Tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo byonna bimukola n'okulaba nti mwatuzaalira omwana ateeka ettoffaali ku ggwanga. Ndi Kampala. Ndi mu Uganda kuba nditeeka mu Uganda. Teeka ku Uganda yonna. Oli otya Honorable? Ndi bulungi neeyagala juzi nabaddeeyo wa Kyato. Manyi tulina Esther Nakawoya Foundation oba giyite Enough. Etambula. So twabadde tulina project zitwagala okukola. Twabadde mu ggombolola y'ewa Kyato nga ttiimu yonna ne tutambula ne tubeera n'abantu. So twagala kubeebaza mwebale kutwaniriza. Twavuddeyo nga ekyokukola tumanyi tugenda okukikolera n'abaani be tugenda okukola nabo. So mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'ewa Kyato n'abantu b'omu magombolola amalala. Tujja ogenda kutambula Nakaseke yonna. Project zetukola nga Esther Nakawoya Foundation ziganyula abantu. Tulina area of operation ya district yonna. Twali tuwandiisa CBA no. Tulina area of operation as Nakaseke district and even neighboring districts of Nakasongola, Luweero. So katwatandise mu Nakaseke nga tuva Gombolola kuki Gombolola. Okusinga twagala nnyo okulaba nti tukwata ku bakyala, tukwata ku single mothers, tukwata ku baana ab'obuwala ba teenage mothers, tukwata ku bavubuka. So mu mbeera eyo tujja mu buli Gombolola ab'ekiwoko tujja wammwe next. Then tuddeko Kaasa Ngombe tugende Butalangu, then awo Ngoma wagenda okuyingirira muna amagombolola ganaddako. Abaddaaki ababulira ku Enough. Nakawoya Foundation. Esther Nakawoya Foundation. Esther Nakawoya Foundation. Nero osobola otunoonyaako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ku Twitter tuli ku @Enough. Then ku Facebook tuli Esther Nakawoya Foundation. N'otugoberera nitulaba nga tutambula ng'olaba activities etukola mu bitundu eby'enjawulo. Kiki kyakuleetera okubeera ng'otandikawo yo foundation? Foundation eyamba abantu besobola ogamba nti bali underprivileged. Okitegeera tulina abakyala ba single mothers mu byalo eyo nga tebalina abayambako. Ne foundation eyagamba nti keeveeyo bakwati ku mukono mu ngeri emu oba endala tubalage nti nno bwe tukola kino ffenna osobola ofuna akasente n'oyimirizaawo abaana n'oweerera abaana. Waliwo abaana nga bamulekwa. Waliwo abaana nga bava mu maka gateesobola. Naye nga Esther Nakawoya Foundation bweyingiramu neebako kyeteekawo neebako embeera gyeteekawo omwana oyo atambuza obulamu n'asoma then nga n'abeera assured of the bright future. Tulina abavubuka abatalina mirimu, abavubuka abaagala okuddayo okusoma. Byonna Esther Nakawoya Foundation ebikola ki ebikwatako. Tulina mikono gyaffe abalina emirimu ate nga tebamanyi batalina mirimu. So we connect those youths ku ba employers.
tulina abaagala okusoma tulina mikono gyaffe abatuwa zi bursaries so tufuna abaagala okusoma eyo mu byalo mu bitundu byaffe ne tubatwala mu masomero ne bakola ki ne basoma osanga omwana ng'ayaayana nnyo asome ng'ate mugezi nnyo naye ng'atalina school fees talina waatandikira so Esther Nakawoya Foundation awo weeyingiriramu. Okay. Tuyanza ndi ne Honorable Esther Nakawoya. Mama Nakaseke webali nnyo webalire ddala nga bwe nakusuubiza nti yasalawo okubeera nga naffe mpola mpola twogera ku nsonga ez'enjawulo bintu bibeera bingi nnyo bye twogerako of course naye nga bizingiramu eggwanga lyonna si Nakaseke wokka nga bwe nagamba mayinza eri munnamawulire omutendeke kati nakugamba ebintu bingi ekintu ekisinga bayirawe bwe weetegereza ennyo ndowooza amasiga gali ana naye siga erya munnamawulire erimu ku lyokuna eritambuza eggwanga eryokuna actually eryokuna eritambuza eggwanga the media and it is the fourth estate kakati gali asatu ng'ogalese agatambuza eggwanga eryokuna bwe liba teririiko liba terijja ttambula wadde gali g'amaanyi gati kitegeeza nti legislature ejja kukolera ebintu wansi w'emmeeza terajja bimanyi judiciary ejja kukola emirimu gyayo wansi w'emmeeza bikomaawo bikome mu courtrooms. Yes. Then executive that is the president cabinet and what naye ejja kukola yitinga kando yaayo kandi bajja girayitinga babenga abagibiseeko ebbaafu so awo wamawulire wayingirirawo wekundaba nga ndi ne Nakawoya ate wange wewaffe wewaka mwannyinaze ebintu tubiyisaayitamu mpola bagirawe ogomboola mwe tuva yeno ng'ogyeko okuba nti nze banzaala Ssemuto banzaala mu ggombolola y'Ssemuto Mijinje naye ate nze nkulidde mu ggombolola yammwe Nakaseke sub county Kasambya Lukese yes awo navanga nengenda ku Nakaseke senior secondary ovanga Kasambya navyanga Kasambya olugendo lwe twatambulanga olugendo luwanvu mpaka okuva Kasambya Lukese paka ku Nakaseke kati nze natambulanga Bugala Timona awo kumpi lako ali okulosinga nova mu ggombolola y'e Nakaseke n'ogenda mu ggombolola y'e Kasangombe yes naye nze natambulanga kilomita 10 from Kasambya Lukese to Nakaseke senior secondary school yes on a daily basis. Sere ebyo waliwo osobola okutambula twatambulanga naye era waliwo abaalemererwa abawala abatamala okusoma olugendo lwali luwanvu wakati awo mu kkubo wabeerawo ebibawo bingi so ensobola ki Bannakawoya tuvuddeyo tulwana okulaba nti amasomero ga secondary gasembera abaana balekerawo otambula engendo empanvu kubanga engendo empanvu y'emu ku factors ziremesa abaana naddala ab'obuwala okusoma okumalako waki aboda bangi awo mu kkubo agula kino agula chapati we bali bangi kujja kofe Bannakawoya b'emitima egyakaluba ffe twaguma ne tubiyitamu ne tubisamba ne tusoma ne tumalako abalala tebasobola Katonda mubakwatirako ne Katonda nga tukwatiddeko so ebintu bye twagala okulaba nti tulwanako nti mu district yaffe Nakaseke amasomero ga secondary gasembere mu bantu galeme kuba nga gakyali wala nnyo kale gaaccumulating geeyongereko obungi omwana abeere nga tatambula nnyo abeere nga olugendo luli lusaamusaamu basome bamaleko kubanga eggwanga lino lyetaaga abaana abasome twetaaga human resource okitegeera when I talk of human resource twetaaga omuntu alina education asomye ng'alina wakola ki wasobola okulaga naye eggwanga bwe abaana batasoma kitegeeza nti tutankana ebiseera by'eggwanga lyaffe eby'omu maaso. Honorable Nakawoya Esther nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke tutambula tubeera n'ekimeeza kyaffe mpola nja kwongerako abantu abalala inshallah nga boogera ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso. Honorable tugenda kwogera ku nsonga by the way njagala otangaazeemuko ku nsonga ya Kazibwe Bashir nga munnabyabufuzi ali mu generation yaffe nasooka kukumanyira mu DP nenkumanya actually nenkumanya nti gwa soko oyina engeri gye wayagalamuko kadi ya nopo n'otagifuna people power oyo yali kyali people power then oyo yali ki naye ate oli munnankyukakyuka kati olwokuba nti n'oli wankyukakyuka bino ebintu bya akoyina kulabako nekyagulanye munnankyukakyuka officially kiki
just tutubuluzayo ku ne tugendeko ko ewa Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi twaliyo era tugendayo. Kitebe. Kitebe tubayo. Kikulu nno. Kikulu. Katoli. Just tubulamu kali katugamba nti now officially. Ali munanchuka chuka. Naye kati kyembadde nsaba. Ensonga za Nuupu oziraba otya ggwe nga munanchuka chuka. One, abantu bavaayo bwe bagenda mu MK project. Two, besides MK project, Honorable Mukaku alina ekiwandiiko kye yatedde eky'amaanyi ate wa Nuupu nga yabuuza. Gwe nga munnankyukakyuka kino kitwalawo ekibiina kyaffe oba ekibiina kya Nuupu. Okusooka kansooke n'ensonga y'abakyukakyuka bwe tulaba nti bakrosinga bava eno ne from badde Nuupu to MK project, specifically your NRM. From Nuupu to NRM. Mba tugamba NRM mu ndala. Byonna bye bimu. Byonna bye bimu. Ekika kyonna ekika kimu. Yes. Ate osobola kungamba nti Mwami Kironde ne Kalyesuubula ebika byanjawulo. Mwami Kironde ne Kalyesuubula ekika kye kitya? Ekika kye kimu. Mwami Kironde mubuulizi goli munnamawulire naye ekika kyaki kya ndiga. Okitegeera. Ayinza okubagamba MK project ate no President Museveni yaliko simanya biki naye ekika kye kimu kya NRM. So kibi nnyo ate kya nnaku ekya mukwano gwange oyo mwami Kazibwe Bashir Mbaziira. Mukwano gwange lwa nsonga agenda okujja mu Wujja, nze nga ndi secretary nga ndi treasurer wa Wujja mu kisanja kya mwami Kagolo. Mwami Kagolo RIP yakoleranga Star FM, yali president wa Wujja nali treasurer mu kisanja kye. Then mwami Kazibwe najja era nembeera nga nze omu ku ba committee members kuba yesa nali njagala ekifo ekirala naye nali so occupied neera ne mu kisanja kya Kazibwe nalimu. So twali bakulembeze ffenna mu Uganda Journalists Association era mukwano gwange bulungi. So kyanaku nti yatuletinga down mu ngeri emu oba endala. Twamusuubiramu bingi ffe nga bannamawulire ng'agenze mu parliament ate oba oli awo n'eggwanga lyamusuubiramu biki bingi. Naye eggwanga gye lyakumusuubiramu ebingi gyakomye okutuyiwayo n'atunyika nnyo n'atubbika nnyo. Omanyi abantu babeera nga bakumanyi nti oyo Jamaalo nteekawo n'omukono ne bagusala oyo wankyukakyuka muntu waffe tasobola kugulwa tasobola kukyuka okitegeera oyo mala ne bikyukamu then abantu emitima gibennyeka. Ekyo ekireeta ekyo mbeera batabukako oba kwegamba embeera etuyinze omuntu ebe muyinze nga lakyasobola gyandolinga. Tosobola kumanya ki kyennyini kubanga kati mbeera kimwe Kazibwe Bashir yatuuka ng'eyinza okugamba nti yali omusindise ku kisenge nnyo tukugamba nti kaasali. Okitegeera. So tosobola kumanya what exactly. However so onoonyayo ensonga emu bbiri tugamba oluusi kino kyekiviirako naye nga ensonga yennyini oyinza obutagikola ki oyinza obutagitegeera naye ng'ekisinga obukulu mwami Kazibwe Bashir watukoze bubi nnyo fenga bannamawulire fenga ab'enkyukakyuka okitegeera watukoze bubi nnyo. Omuntu abantu gwe baali bateerawo omukono nti ekyamazima atuyirawo omubiri oyo omubiri ajja guyiwawo teri gujjawo ekyamazima yakoze ekiri contrary. So tupenga ffe tekyatukoze bulungi naye ebiseera ebisinga bannabyabufuzi balina omumanya nti waliwo ebiseera eby'omu maaso balina omumanya nti ensi tekoma leero okitegeera. Kino mwami Kazibwe Bashir kye yakoze kijja mutambulirako ku baana n'abazzukulu. Naye Honorable Nakawooya, it's a constitutional right okubanga osobola okwesalirawo. Munnayuganda yandiyagadde okumanya yes yavudde mu Nuupu n'agenda mu MK project. Oba pressure yasusse ey'abavubuka nakyo oyinza okitunuulira mu ngeri eyo. Yeah, it's a constitutional right omuntu okyusa
nava mu party onagenda naye ate era still constitutionally akyali mu Nuupu kubanga mu parliament aliyo ku tiketi ya Nuupu kisobola okugamba nti this is hearsay tulagawo wagenda okuyimirira mu myaka egijja politically naye kati as per now akyali ku tiketi ya Nuupu era abaliwango waki owa Nuupu naye kino kyeyakoze kyogamba nti agenze mu MK project yesinga ye ddembe lye naye otunuulira nnyo baani b'okosa abantu bakusuubiramu ki okitegeera bwe bali bakweta mu buyinza biki bye bakusuubiramu era wabasuubiza ki ekyamazima Kazibwe Bashir okujja mu parliament okuyingira mu bukulembeze abantu bamusuubiramu bingi ekisookera ddala bamusuubiramu obwesigwa takuumye obwesigwa nga sana bagamba nti no yes agenda kufuuka ddoboozi agenda kulwana ku service delivery abantu bafune services naye obwesigwa kyekisooka abantu babanga nga bakwesiga nti oyo waffe 100 ku kiki ku 100 obwesigwa yabusudde ekyo yakimenye kikiriddawo omanye ebyobufuzi bye nti byakwegendereza okola ekintu kati nga Kazibwe wano kikola kati nga gwe Jamal ne bakirangira omwana wo ng'aze mu byobufuzi ne bakirangira omuzzukulu nti gwe jjajjawo yakola bino otugamba ki jjajjawo yatulyamu olukwe kati gwe otugamba ki so naye nga yakikola nga jjajja yafadda so abannabyabufuzi tulina okwegendereza okukuuma obwesigwa okukuuma obuki obwesigwa oba otambuza bigere bitambuze naye ng'obwesigwa mu bantu obukoze ki obukuumi ng'okumye kye bakusuubiramu omanyi ssente si ye buli kimu waliwo fakita y'abantu osobola okuba ng'oli mwavu nga tofunye bingi naye ng'abantu bw'obakola ki obalina waliwo ofuna ssente n'ogamba nti kobalyemu olukwe ssente ozifune naye osigala tolina baki tolina bantu osigala opeyintinze ekifaananyi ekibi ennyo kati Kazibwe Bashir aziise omwana we mu byobufuzi aziise omuzzukulu mu byobufuzi n'omwana w'omuzzukulu amukoze ki amuziise yes kubanga eno abadde ku people's cause okitegeera abantu be bamulonda abadde ku people's cause naye kati gyagenze abantu gavumenti bagirabanga gavumenti eriwo okubanyigiriza obunyigiriza kitegeeza avudde ku sayidi y'okulwanirira abanyigirizibwa agenze ku sayidi y'abanyigiriza MK project yes obwesigwa abusudde era 2026 katuteekewo eriiso ejjogi nze naawe olwo ojja kumbuulira ekinaddako oyinza otaddamu mulaba mu kifo kya bukulembeze wantu wonna yes kubanga nejjolaze baba tebakwesiga bakimanyi nti ojja kukeera okole ki wajjawo ekibiina ekirala ojja kgenda yes Century Property Real Estates Uganda Limited genda ogula ettaka Soneyes Carpet World genda ogula carpet mwabagala okukola obusaawe bw'omupiira genda mu Soneyes Carpet World okateekeko bintu biba bitambulira ddala bulungi nnyo ate bagaba n'okugaba buddomaati gwe ayagala ebintu ebirala ebisinga kwawo osobola okubeera nga bakubira ku namba z'essimu ezo banaffe aba Victoria School of Beauty director akutumidde nja kwongera omugamba mugambe nti kakati onaleboli agala omanyi asiima busiimi alinga Ssaabasajja mwami Kasibante asiima nagamba nkuwadde amafuta ga kakadde amafuta ngakuwadde ate kye namwagalako taliko nti oba Nuupu oba inaaleemu azonga ze taliko si muntu wa byabufuzi kasobera muna Uganda n'asiima kanize ndi wa Kyagulanyi amanyi bulungi nnyo wabula njagala ng'omuntu era olumwagira n'asiima n'asiima so mwami Kasibante nikutumiddeko nnyo webalikola mulimu mu bantu baffe ng'oyita mu Victory School of Beauty yatusuubiza ne tournament oyo omukulu ebintu ebyenjawulo agamba ti oba oli muvubuka ng'ositula abavubuka jamaalu jangu ng'ositula abavubuka ayagala abavubuka kibula nti ye president wa skilling mu Africa omanyi kitegeeza ekyo mu nsi zonna balina vocation zonna ye president wa skilling
mu Africa muntu munene ngenda mwekwatako tukolagane wamu ne Esther Nakaweya Foundation tusikiringa abaana bafa ab'Nakaseke kubanga tulina abaana abawala beetaaga okusoma eby'enviiri beetaaga okusoma ebya makeup n'ebirala bingi bye baagala okusoma ebijja bayambako so mwami Kasibante mwami Jamaalo nandeeta tulabe engeri gye tukwataganamu ne Esther Nakaweya Foundation tuyamba abantu bafa ab'Nakaseke abaana abavubuka gye bali beetaaga obuyambi. So Victoria School of Beauty twala omwana wo ku Victoria School of Beauty ayige skilling ebintu eby'omukono abeere nga asobola okwetandikirawo business bamuwa certificate ne diploma mu misomo gyonna gy'aba asazeewo nviiri saloni kuzimba kubajja kutunga tyalaani ebyemikono byonna by'omanyi computer basomesa amawulire basomesa business administration basomesa buli kimu gwe kasooga manjagala kino ne bakuwa diploma ne certificates. Banaffe ate abalala babayita Ham Connect Uganda. Ham Connect UG abambi bano batwala abantu ebweru ne babafunira emirimu. Ekitongole kiri registered era nga kyakakasibwa naye nga kibasinze okwenfasalizingako abaana abawala oba tolina passport gendayo basobola okugikolera ne bakutwala ensi yonna okwetoloola ensi yonna batwala abantu bweru so nga ate abaana baba following up bulungi ne bamanya bali batya paka bwe bakomawo. That is Ham Connect UG. Webale nnyo webalire ddala era nga Bone Barista bayigiriza era ssomero liri awo nga liyigiriza specifically kufumba kakyaya ka barista obumanyi bulungi nange kampomera kakyaya ako nono sasooka bitegeera nze w'Nakaseke waawe nasooka n'embinywako tebirimu sukaali biri awo kati ffe Bannakaweya bakusooka ova Nakaseke tubitegeera nasibitegeera neŋŋamba naye kaakati bino biki nagenda ate we nabiyiga ate ne bimpoomera. Bone Barista bw'obanga oyagala okugenda e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Iraq, Irani, president wa Irani yali wano. Yes, bw'oba oyagala okugenda eyo omulimu gwe basooka okusaba oba ekintu ekyangu ekyokukola ng'osasula ssente miliyoni 1 plus omanyi okufumba barista. Kati genda otwale emyezi 3 bakuyigirize wa Bone. Bone basangibwa ku FB Tower building. Basangibwa waggulu ku floor ey'okubiri. Gendayo bakuyigirize. Bone Barista bakubira enamba y'essimu weeri awo. Webale nnyo webalidde Honorable njagala tumalize ensonga ya Kazibwe Bashir saagala girwako nnyo kubanga Kazibwe Bashir yali mukama wange. Kazibwe Bashir munnamawulire munnange. Kazibwe Bashir of course yabadde munnannuupu munnange naye ebintu ebiri ku mitimbagano ebintu ebitambula mainstream ebintu ebiriko yagenze mu emuke project bannabyabufuzi naddala abavubuka nga gwe Nakaweya Esther ndowooza kubanga Kazibwe Bashir abantu abasinga omuwa akalulu yakyaka nnyo wano yakolera ki Ekiri Atabaala program. Ekiri Atabaala nga w'amaanyi nnyo ababodaboda ne bamuwa akalulu n'abantu abalala naye Ekiri Atabaala yamutunda nnyo. Olowooza munnabyabufuzi atandika munnabyabufuzi yeesuzza ennupu munnabyabufuzi agenze mu kibiina ekirala munnayuganda nga munnabyabufuzi amagezi g'omuwa okusinziira ku Kazibwe Bashir ng'ebintu bwe bitambudde naye abaana bamufumye ku social media abaana bazibu nnyo abaana ba social media si ba social media baba representing our ground. Okay. Yes, kati kitegeeza nti that is the voice from Kawempe South. Era kati oba oyagala emirembe ng'oyagala okulaba akacyankalano alinnyeko mu Kawempe South. Of course people will put up something. Will put up a fight nti watuliddemu Olukwe ekitegeera. So kati it's not only on social media. Eyo social media gy'olabako negative feedback gy'olaba ku social media representing a constituency byakiikirira. So obadde ombuuza ekibuuzo nti munnabyabufuzi ayingira munnabyabufuzi atandika munnabyabufuzi munnankyukakyuka kikyalina okukola biki byalina okukola biki byalina okutunulira n'okwegendereza nga sinaba kugenda waawo waliwo omwami omulala bamuyita Honorable Jimmy Lwanga Njeru Municipality Njeru Municipality naye y'omu ku be nalabye nga naye yeesuze mu house project. Oli serious? Owenjeru? Owenjeru. So omwami oyo alina erinnya lye yeeyita
nze mwami nze Honorable Jimmy Lwanga mbwa ya kukyalo. So embwa y'okukyalo yesoze MK project. So Kazibwe tali yekka waliwo n'oyo so kati waliwo n'oyo naye mwami Mukaku yabadde ategeeza ki? Mwami Mukaku alina ensonga ze ye ali supposed okubuuza ebyo. Nasomye ekiwandiiko kya Mwami Mukaku alina ebibuuzo bye ye ayagala answer. Era sinabalaba wagamba nti oba navudde mu yabuuzizza ngaani nga concerned gundi nga concerned citizen nga concerned nga muntu ali concerned munankyukakyuka ekirala. Mwami Mukaku yabadde ayogera ng'omu ku bantu abatandika ekintu ekyavaamu people power. Era tukimanyi bulungi nti people power yavaamu NUP, National Unity Platform. So Mwami Mukaku is a concerned NUP oba people power founders abamu kubaaliwo okubalwa nokuba nti ekintu kikola kitandika. Nze oba ojjukira Mwami Jamal people power yatandikiye okuva otandika okuba nti nemerukawo yatandikira mu reunions DP ze yakolanga DP ne UID ze bakolanga kati that was the birth of people power. People power nebeerawo then after people power netujja ne NUP people power yezaala NUP ojjukira bulungi. So Mwami Lubega Mukaku baali nnyo mwezi reunions ekitegeera ne bazikolanga ne ba Mwami Norbert Mao n'abalala ba DP n'aba UID kati ezo wezavaamu people power nebeerawo era mwaba Mwami Lubega Mukaku babeeranga nnyo mu people power ojjukira bulungi nnyo bamwami Mabike ye Mwami Kakande Mwami Kenneth Paul Kakande yes babeera nnyo mu people power. So Mwami Mukaku waba ayogera ng'omu ku bantu abatandika ekintu era ku birth ya NUP Mwami Lubega Mukaku yakola ki yaliwo nnyo Sulaiman Kidandala jukira nti Sulaiman Kidandala ava mu DP juke yali organizing secretary nasa nadda mu NUP okitegeera wali party ekwesiga nnyo gwatambulirako ensonga then okulosonzo ze mpati endala nga NUP ekoze eki eze so bali ne ba Mukaku era yasaba ne kadi ya NUP ojjukira bulungi nga ayagala okujja wano Rubaga ojjukira bulungi. So Mukaku ayogera ng'omuntu abadde mu kintu kino okuva lwe kyatandika okutuuka wekikola wekiri. So abatanaba kulaba kiwandiiko kya Mukaku kye yawandiise sisobola kirambula wano kubanga kiwanvu naye alina ensonga ze alina ebibuuzo bye ng'era omuntu yenna nga gwe Jamal wookera ne weebuuza ebibuuzo n'obibuuza omuntu asobola okuwa answer either kuwa answer oba n'akulekaawo naye gwe oba okoze obuvunaanyizibwa bwo n'obuuza ebibuuzo. So Mwami Mukaku alina ensonga ze yazirambise bulungi yazidirectinze eri NUP secretariat nazidirecting eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ensonga ze ziri addressable bamuddemu ensonga zitambule ye Mwami Mukaku akyaliwo nga munnankyukakyuka tannabagamanya kuva mu kudda mu MK project okusinziira ku kiwandiiko kye nasomye ye waali naye ayagala kulaba struggle kati ekwata direction ki okujjako dictator nga bwe twalina engombe egamba nti removing a dictator kati kukwata direction kikutuuse watuli kukaki z'ensonga za Mwami Mukaku okitegeera alina bibuuzo bye agamba kati tutambudde tutya dictator tukoze ekitumugjeeko tutya kubanga that is our main aim bibuuzo bye. Big Brother Uganda ndine Nakawoya Esther mama Nakaseke munankyukakyuka honorable kitegeeza ensonga ze zaabuuza ayagala answer naye tannabava mu mugamba nti avudde mu NUP takudde mu DP block avudde mu bannankyukakyuka abaana bamuggyeko akakofira ali bali ku kiba babadde wakalabyeko akakana nakalabye naye tulina obuzibu n'abantu baffe abamu abantu baffe abamu tebasooka kusoma nsonga kuzeetegereza na kuzitegeera. Mwami Mukaku tannasala genda mu MK project alina bibuuzo bye nga muki ng'omuntu sibula batulabe wali bannabyabufuzi wali ogenze n'ogenda n'ontwala sipiidi bannabyabufuzi naddala bannankyukakyuka ne bana abato abatandika abayingira. Nze nga Nakawoya njagala okwogera ekigambo kimu bibiri oba w'amagezi ki kye balina okukola. Okukuuma obwesigwa kintu kikulu nnyo
nnyo munnabyabufuzi atandika ayingira aliwo naffe bannakawooya okukuuma obwesigwa abantu bwe batulinamu ekisinga ekisinga obukulu yinza okuba oyiganyizibwa bakutega ssente wano nawali naye ssente si kyekikulu abantu kyekikulu ssente bazikuwa n'ozirya gwe nga gwe ne famire yo ne mwekkusa naye abantu oba obalese ebbali oba tokuumye bwesigwa okukuuma obwesigwa tekuli mu byabufuzi kwokka kuli mu bufumbo kuli mu mikwano gyaffe kati nga nze mwami Jamalo nange nze naawe okukuuma obwesigwa omuntu natakugyamu obwesigwa bannaaye obwesigwa kintu kikulu nnyo, that is your capital. Naddala gwe munnabyabufuzi ekirala mulwane nnyo kuba nti ekigambo kyammwe mukikuuma. Teri muntu aweebwa kitiibwa nga muntu akuuma kigambo kye. Nze ngenda bayirawo omubiri ddala omubiri n'aguyiwawo. Okitegeera si tugamba nti ogenda liwawo omubiri ne gukulemu oyiwawo ne bakutwala. So mukuume ekigambo kyammwe bannabyabufuzi bwe tuba nga tunaatambuza eggwanga lino ate bwe tunaba nga tuna prosperinga. Okitegeera wano Kazibwe n'abalala bannankyukakyuka tugamba nnyo President Museveni wasuubiza kino kigaanyi eno wasuubiza kino kigaanyi. Okitegeera kati webanga luno yatusuubiza kino enkya n'akola kirala kati ate naawe abadde amucriticizinga naawe okoze kyekyo tunaabaawula tutya? Ojjukira President Museveni yagambako nti ekizibu kya Africa ne Uganda ng'ogitwaliddemu kuba naye eri mu Africa bakulembeze abalwa mu buyinza. Yakyogera ate bwe yatuuka ekiseera ne yeekyusa n'agamba nze sirowooza nti abakulembeze okulwa mu buyinza kizibu. Okitegeera era n'essaawa eno okuba nti akyali President wa Uganda akola kiri contrary ku kye yayogera kubanga yagamba si kirungi kulwa mu buyinza naye kati actually aludde mu buyinza yali ebigambo bye. Mwewale okulya ebigambo byammwe mukume ebigambo byammwe mwe bannabyabufuzi. Mwewale okulya ebigambo byammwe nga President Museveni ne Kazibwe Bashir. Nze Esther Nakawooya Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanze olalewo Esther Nakawooya njagala obasiibulira wano eno naye ekikulu kya byonna kyakwagala ggwanga lyo ako kanyumidde kosembezaayo. Yali ekigambo President Museveni yali ekigambo kye nga Kazibwe Bashir kiwakirire. Yoli shuwa yavuddeyo. Yavuddeyo. Awali omukka tewabula muliro. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwe Katwe okumpi ne Dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, Menyeki Ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.